Beera nga basobodde okuba ate ng'etambula ye Ronald Mayinja. Tugitandike tutya? Emitwe emikulu esobodde okuba ate nga gitambulira mu mawulire agatambula akadde kano. Ronald Mayinja yabbye essimu. Matitiga ne yagantusizaako n'ategeeza Ronald Mayinja akyawa ennemba nogwa kubba ssimu. Omuyimbi Ronald Mayinja ayitiddwa ku poliisi ku Salama Road okwewozaako okukubba essimu. Kigambwa Ronald Mayinja yakozesezza olukujjukujju okubba essimu ya munnamawulire wa Observer, omukyala gwe bayita Yudaya Nangonzi eyabadde agenza okumuggyako interview. Kigambwa nti omuyimbi gwe bayita Ronald Mayinja yabadde ayogera ne munnamawulire n'asabuka ebigambo eby'ensimatu. Awo nno munnamawulire n'asobola okukwata ebirikodinze. Wabula Ronald Mayinja yasobola okukwata ng'akwata essimu agijje ku munnamawulire n'asobola okuba ate ng'agiremedde. We yasobodde okuba ate yamusinza amaanyi Ronald Mayinja kwe kwata essimu ya Yudaya n'amuleka ng'amuggalidde mu nju, n'adduka n'ekubira enduulu ng'agamba nti Yudaya yazze ng'akola trespass oba asaalimbira mu maka ge. Oluvannyuma okujjukira Ronald Mayinja yasibidde mwana muwala mu nju kwe kuba ate nti yeekwasizza. Ronald Mayinja ng'agamba nti munnamawulire ono yabadde akubye ebifaananyi by'abaana be nga bali bwereere. Mayinja yasabye Yudaya akkirize amugulire essimu omuli memory card ne layini, wabula bannaffe ab'Observer bategeezza ebyo byonna babyagala. Munnamawulire ono eyasobodde okuba ate ng'abbibwako essimu ye ye muyimbi waffe Ronald Mayinja. Oyinza okwebuuza omuyimbi gwe twali twagala nga buli omu gw'ayagala myaka 20, Ronald Mayinja gyevuddeko abajjukira obulungi. Ronald Mayinja yalabikako ng'ali kunooja kalulu ka muzeeyi ng'ali kufuuweeta. Abantu ne beebuuza Ronald Mayinja bino byatandise okunywa binaamuteekawa. Kati wuuno ali ku musango gwa kubba ssimu. Wabula Ronald Mayinja ng'ayita ku mukulu gwe gwa Facebook. Ku Facebook page ye gye ndaba wano akadde kano eri 3,000 abamugoberera, 3,014 abafollowinga. Asobodde okuba ate ng'ategeeza waliwo audio gy'asobodde okuba ate nga nti esuubira nti eyinza okumusuula mbuzibu, nga kigambibwa nti akkiriza bino bya positizo Ronald Mayinja ng'agamba nti yakkiriza wekibanga nga ye bw'amanyi nti asuubira nti Kyagulanyi yagenda okubeera pulezidenti addako. Byebimu ku bigambo byadde asobodde okuba ate ng'ayogera, kati ng'asaba munnamawulire asobole okuba ate ng'abijjamu. N'ategeeza nga 14 londa n'obuvunaanyizibwa bya Ronald Mayinja gwe kutegeezaako ye muyimbi wammwe. Wabula omukulu ono Ronald Mayinja yeewozezzaako n'agamba nti tannatwala ssimu ya munnamawulire, awakanyizza ebigambibwa nti yagimenyeemenye. Ronald Mayinja ye agamba nti munnamawulire w'Observer w'olupapula lw'Observer ayinayo yadde alikodinze ebiyinza okumuleetera obuzibu nga bw'owulidde. Kati mwana muwala Nangonzi kwe genda ku poliisi y'oku Salama naggulawo reference 29 ogw'omusanvu January 2021. Ronald Mayinja nga yakagatta ku kibiina kya NRM asobodde okuba ate ng'alabiddemu ebizibu bingi. Abajjukira obulungi abo ne beebuuza Ronald Mayinja wa gyagwa. Abajjukira obulungi yategeezaako nti agenda kwesimba osayidi z'eggomba ng'agira ku kaadi ya DP. Bwe yava mu DP kwe kuyingira Nuupu, bwe yava mu Nuupu n'asobola okuba ate ng'atagalamu mpolampola kwe kuddamu NRM akadde kano. Yatandika n'ekibiina kye bayita Peace for All, kati yakikwasizza mu Gravity omutujju. We twogerera akadde kano Ronald Mayinja yabbye essimu. Yagibbye atya? Munnamawulire yabadde amulikodinga n'asabuka n'ebigambo kasita ye yabiyimba. Ronald Mayinja yasobola okuba ate ng'ayimba bwe kibuyaga waba atwala n'ebitaali bibye. Kati Mayinja kwe kubba essimu. Ne musajja wa Ronald Mayinja wali badde musajja mukulu n'okukwata essimu y'omuwala n'ogimuddiza. Bino byonna wabiyimba mu ssente y'ekibi. Yayimba akayimba ke bayita tuli ku bunkenke. Yabadde Ronald Mayinja ono nga yakagwa bintu gye buvuddeko wiiki ewedde. Waliwo empaka ze bayita mu 7 Election Music Award oba ze bayita MEMA ezaaliwo nga 31.
omukulu Ronald Mayinja yasobola okuba ate ng'afuna awaadi yasingira ddala mu bayimbi bonna abasinga mu Uganda okuyimba ennyimba ezasobola okuba ate nga zisinga okusuusuuta pulezidenti w'eggwanga, era yafuna miliyoni 5. Abayimbi abalala Sebbale yafuna, n'abayimbi abalala bangi nnyo abasobola okuba ate nga bafuna. Kati munywanyi waffe ono ali ku nsonga ezo ez'okuba ate nga yabbye yabbye akasimu. Ronald Mayinja yakaasizza konna. Ogenda kuba ombuulira omuyimbi wammwe mu myaka 2 gy'asobodde okuba ate ng'akola mu mwezi gumu, byonna bisobodde okuba ate nga byakoledde emyaka 2 biweddewo ekitiibwa gwe baali bayita ku mikolo nga bagamba Ronald Mayinja ayingidde n'akadde kanuizo. Ronald Mayinja wabazze. Aha. Katugende wa Ronald Mayinja ono sooka ombuulira mma. Sebo. Hato nabeera kayira ddala muwana ekyeyo ku dduuka. Mr. Kasike nkubuuza kino ekibuuzo. Olabye n'abaana oba talina? Ani? Ronald Mayinja alina omukazi n'abaana oba talina? Abayina Sebo. Era bakyakola ebintu ebimusaaza Sebo. Ronald Mayinja yeebereremu akwate essimu y'omukazi agimuddize emirembe. Sebo. Ronald Mayinja yabbye essimu. Omuyimbi wa bandi gyevuddeko alabikako ng'ali mu kunywa akayaga ng'agamba mbu yali ku lisaaki. Ne bamutegeeza abamu ababirabira ewala bw'egyatandise okuba ate ng'agiyize bukulu eyinza obutamugendera bulungi. Akadde kano munnamawulire yamusibidde ne mu nju essaawa 2:30 munnamawulire w'Obuzava Ronald Mayinja. Sebo Abani. Etanya fine kere na durengo bali kuwele. Boss. Ngabali na oyo ntaje na mwewe nyanda kwenya kajayina. Ebintu bya cyakana bakatija tugenda. Yeye kajya kudeko. Ronald Mayinja. Ye kati ekintu yasobola okuba ate ng'ategeera mbu ekintu kimulidde. Kwekwewozaako n'agamba nti ate tayagala kuyigiza baana be mu byabufuzi. Wabula ate nga munnamawulire yatugezezza nti waliwo ebigambo byasobola okuba ate ng'ateekamu ng'ategeeza Kyagulanyi Mmanyi ayinza okuba ng'akalya n'essaagadde bisobole okuba ate nga bigenda mu recording. Ronald Mayinja kyamutuddemu. Aha. Sebo. Hello. Agamba atya? Hello. Hello. Tudduke. Essimu naawe. Sebo. Sabula. Hello. Agamba atya? Oba nabona kuweleza. Yeah. Ronald Mayinja kwa essimu y'omuwala agimuweereza. Tuli ku bunkenge ffenna eno. Kibuyaga waba atwala. Ulira. Abani. Agamba atya? Agamba ate muganda. Kiriya. Ampera ali wazikoma basinya nga likayayo. Abani ke. Sebo. Abani. Agamba atya? Olikiriyo n'amasuwa mukasanga. Tannaye tekengamba. Omusajja ebintu byakola nga byasaana kisale nga musajja mukulu. Poliisi neemunoonya oba omulabyeko Mayinja bamwagala ku poliisi. Kimugwanidde nga kimubeeramu kubanga emyaka gyakola tebisaana yeebeeremu. Bantu yalidde kulya omuntu omukulu naye byakola by'abaana batono abeera bulungi. Ebale kuwulirize. Ronald Mayinja. Asomedde bannayuganda wabula ye 221. Ronald Mayinja. Sebo matiti Ronald Mayinja kubuuzizza nti naye okolera ani? Sebo. Hello. Sebo. Abani bali kuweleza. Kale. Nakatuta kule kalifu. Mayinja ketagala kwala kalaba kubanya. Sebo. Hello.
Fire. Baba. Sebo. Uyakola benda kwa batechani. Kakati omusajja yeeno yewa bikoli mu bingi. Ebiki? Olina jezi pechani kakwali. Hello? Agamba atya? Abani jebale. Kale. Era kokesebo. Esebo. Yekayende ekijonjo. Wabanga Ronald Mayinja ekizannyo. Yabye essimu tali ku ebyo. Hello? Abani webale kuweereza. Kale. Telefoni abeera Beni nga nzinzidde wano mu kanoni kyaza. Butuufu oyo yayonoonye erinnya lye. Ina okwebeereramu. Sebo. Albani webale tuweereza. Kale. Ne Mayinja yeebeereremu. Abavubuka bandirabidde ku ye naye ssebo yakola ebintu ebitaliiyo kibuula Edward akuume. Abani. Agamba atya? Bamuyise Lonikisilavu enkuke. Bagamba atya ab'enkuke? Mwana tuli kwiriya, tuli ku muzuuli kyekitambula eyo. Ronald Mayinja yabye essimu kyekiriko. Ronald Mayinja bozzaayo ennyimba ze yayimbanga. Tuli ku bunkenke. Ani agula ensi kuba tugitunda. Omubbi bbira ddala n'omukumpanya nnyo. Ate kibuyaga. Ezo zonna kwegamba katigolo Ronald Mayinja nze gye muteekamu entawaanya kuba Balukaga we yali enkuke alina bye yatubuusaamu awo mwana. Yababuusa kimbulira? Yatugamba nti Kazende yabayita n'amutemera Walukaga n'akibuukamu yono Mayinja n'agenda. Naye kati ku ezo sente zonna z'ayina ekimubbisa akasimu kye kiki? Sebo. Why? Abanike. Kiria. Lutaya Robert Ndikana uli Mbalola. Bagamba tya Mbalolawo? Atuli Kiria. Sebo tesa ku nsonga eyo. Naye Mayinja ono muzibuzibu kubanga nadde nange sisuubira kuva mu nuupu. Opposition abatetanyiza kubaako ngeri ng'eyo kati amawulire okukwata akasimu era abadde ayogedde Nyansimatu. Webale kwere. Webale kuliza. Sebo. Abani webale kuweereza. Enyo. Yakirini Mayanja. Oyo Mayinja ebyo bikolimo bya ssente ze yali abigumire. Yeetantala okunywa enjaga nga tamanyi nti waliwo nannyiniyo. Sebo. Yaleta Banike. Ayaya. Sebo. Abanike webale kuweereza. Bosi. Saalongo Ssekajja Edward ndigayaza mu kanaala. Munywanyi wo Mayinja wuyo byakola? Oyo si munywanyi wange. Oyo wa luutingi. Ya luutinze yatandise. Era naye oyo omuwagizi we gw'ayina. Ajja basuula mu ntabatika buli omu bo bamanyi ensi yaabwe. Naye 14 Lukiggwa ono Saalongo Ssekajja Edward. Sabula. Abani. Agamba atya? Ebale kuweereza. Kale. Nzeka nzigo muzimbi. Ndiye kana bulemu. Ronald Mayinja aswatiza nnyo gavumenti ya movement yeddeke omusajja omukulu siba alina okukola ebereremu. Ebale kulereza. Bwagambye Ronald Mayinja amulengerako.